Gino gye gimu ku mizannyo egigenda okuzannyibwa nga February 14 mu kivulo eky'emizannyo ekiteekeddwa omubaka wa Kampala Central Muhammad Nsereko ezisookedde ddala mu Uganda. Okusinziira ku mubaka Nsereko, kino akikoze okwagala okutumbula ebitone by'abavubuka eby'enjawulo ng'era enteekateeka eno yakubaawo buli mwaka. Kijja kubaawo buli mwaka 2015 tulina 2016 Feb tulina 2017 lubeerera twagala tuwa abavubuka bano okwalaga nti musobola okuteekawo ebintu ebyokulaga talanta ate ne tuyita bannaffe okuva mu mawanga ag'enjawulo. Nsereko agasseeko nti empaka zino eziwemmesa obukadde obuwere 3 zaakwetabwamu amawanga amalala okuva ebweru w'eggwanga mu myaka eginaddako. Ekisinga obukulu kwe kumanya nti twetaaga tuyamba abantu baffe tubalage nti n'emizannyo gyonna egy'enjawulo abaami n'abakyala mweru muddugavu muwanvu mumpi mwenna musobola okubeera ne mwetabaganira wamu oba muyina enzikiriza za njawulo oba ebirala oba za ddiini oba za byabufuzi naye musobola okubeera mu sports ne mwogera olulimi lwe lumu ate olulimi olugatta eggwanga lyaffe. Ng'oggyeko okwagala okutumbula ebitone, Nsereko agamba abavubuka balina okukuuma emibiri gyabwe nga miramu bulungi okusobola okubaako bye beekolera. Ategeezezza nti asuubira amakampuni ag'enjawulo okumwegattako mu biseera eby'omu maaso. Kumpi kijja kuwennemba wakati w'obukadde 3 ne 4 naye kiyambe abantu kubanga buli kimu sigoboloramu. Wali azifuna n'azizimbamu ennyumba, wali azifuna n'azikolamu ekirala. Nze njagadde nziteeke wamu nnyo mu bantu okulaba nga batimula ebyemizannyo. Empaka zino zaakuggyibwako akawuwo nga February 14 ku lunaku lw'abaagalana ate zifundikirwe nga March 8, 2015. Omuwanguzi mu byonna waakuweebwa kavu wa bukadde 5, owookubiri obukadde 3, ate owookusatu 1.5 n'ebirabo ebirala. Frank Serugo, WSTV Kampala.